tumusime Gerald mitundu ebye Kasese wagwayo enjiga ya ADF bwe essomero ya Lhubiriha ate abantu 39 battibwa nawo kyaliwo okunoonyereza okukyagenda maaso eriyo emirambo gy'ekyabuliddwako abantu baabwe basukwa Gambena agamba 11 munaffe yabina Minisita Kabyanga aliko bye yalambuludde katumwegatteko tumusime atubuulire. Neyanza ege Muhammad Wamala n'omulabe wa Soul TV akyaliko essaawa zino. Kituufu wakyaliwo emirampo ena ekyabuze ab'enganda gyabwe oluvannyuma lwa DNA kugaana. Naye kino kyaleetedde gavumenti ya Uganda kuvaayo ne balondo ne bafuna akakiiko akaba investigators abagenda kudda wano ku ground omulundi gwokubiri kunoonyereza bano abaana kituufu baali bana b'essomero oba kubanga abazadde bonna abaali nga bakilayiminga nti no abaana baabwe baafira mu ssomero babajjako samples ne bazitwala balabe nti no oba zinaamakinga n'abano abaana naye zaaganyire ddala. So ekintu ekirala minisita yatugambye waliwo abaana 11 abakyabuze kubanga abazadde family 11 zavuddeyo ne zivaayo ne zigamba nti no bakyabuze abaana baabwe. So family ziclaiminga abaana essaawa zino wetwogerera luli zaali family 4 naye wetwogerera essaawa zino zituuse family 11 eziba nkya abaana baabwe. Ne zino family 11 baajamu abazadde n'abaana abato babajja ku samples balabe oba zinaamakinga n'abano abaana naye zaaganye. Ekiba kiragira ddala abano abaana bayinza kuba baatwalibwa abayeekera ba ADF abaana 11 abava mu family 11. So bano abaana balipooti minisita yagambye bagenda bazika n'entaana zaabwe buli ntaana bagenda kuba nga bateekako nampa nga balagira eno nampa muntu bwati ne bwati neno ntana namba bwati ne bwati muntu bwati ne bwati kulabira ddala singa wabayo family DNA nezimakinga ni bagenda ni bamuzikula ni bamuwa family negenda ne muzika bulungi. So katulire ku minisita nga tuwayo obubaka bwe obwavudde mu government naddala kwa bagenda kujja wano ku ground kunoonyereza bano abaana bava mu Kasese oba essomero ba directors babajja mu district ndala ensonga lwaki DNA zaaganye. I've been discussing with security operatives that now that calls for backward investigation. Who are they? Who are those 4 bodies? Where must have they come from? And I think the director of the school now should answer, should tell us where those children, where he got all the children from, so that we can widen our investigations. Because there are so many theories which you can think about. Because the children can't be, you can't fail to get DNAs which are matching with the 4 bodies, and yet 11 children are still being claimed, and we haven't seen them. Omulabi wa Soul TV bye twasobodde kufuna ku minisita Godfrey Kabyanga Baluku amyuka minisita wa ICT and National Guidance mu ggwanga lyaffe erya Uganda, naye bagambye abaana family zavuddeyo eziclaiming essaawa zino abaana ziri 11 singa ogattako bano abaana abana abakyavu family zaabwe baweerera ddala family 15 ezitanafunika abaana ezitanafuna abaana baabwe. So embeera ye eri Kasese over to you Wamala.